Ndi mulwadde sente ezo ngenda zikwata naye sigenda zigula mu mmotoka kuba nyina akamotoka kanga kakadde sente ezo ngenda zikwata nziddize bannakawempa abali obubi kubanga be bannonda kinnuma okulanga abantu bange benkiikirira tebayana kyakulya abakyala tebayina na kapita akola olwekyo ensonga gye ngenda otandikirako mu nnaku zange 10 ezisooka kwe kusooka okuddiza ssente emiliyoni 2 ez'emmotoka. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde Ababaka Mohammade Ssegirinya ow'Akawempe North ne Allan Sewanyana ow'Amakindye West bagenda mu kkooti e Masaka okweyanjulayo oluvannyuma lwa bano okulagibwa ng'abaalina kye bamanyi ku ttemu ly'ebijambiya eryakyaka ennyo mu bitundu eby'Ebuddu. Bano omulamuzi yabasomera emisango egirimu okwetaba mu kittabantu era ng'okuva ku olwo bakyali ku alimanda mu Komera nga bawera ennemba n'emisango gino okuli ogw'obutujju okuvujjirira obutujju okutta abantu n'emisango emirala mu kkooti ewozesa Naggomola etuule Kololo. Olwaleero bwe gutyo bwe guweze omwaka mulamba nga babaka bano bakwatiddwa era ng'ekibiina kyabwe ekya NUP kitaddewo okubasabira saako ne bannakibiina kino abalala abakwatibwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ali jalla jalalu ya barru jalla jalalu ya tawwab jalla jalalu. And your staff, they comfort me. Psalms 145 verse 18 also says that the Lord is near to all who call on him. Bannaddiini abakulembeddemu okusaba kuno okuli Muwanguzi Andrew ne Sheikh Suna Sulaiman bawanjagidde omutonzi okulaba ng'azzaamu bannayuganda essuubi awamu n'okulaba ng'emirembe gibukala mu ggwanga lyattu lino. Prophets, Lord, let the political, economic and social chains fall off from the hands and feet of all Ugandans who are wrongfully accused and imprisoned. Amen. Give us freedom, Lord. Please break the hearts of the rulers in this country. Ya Allah, twanukulu lw'amannya china mu mwenda getusome ya Allah ne ayati zetusizaako ya Allah ne sabbihati zonna zonna zetubaddeko ya Allah gwe nannyini mwanukuzi ya Allah twanukule mwezi guno ogwa sufuru ya Allah n'edduwa endala ejja okusomebwa ey'ekyama. Bakyala b'Ababaka Ssegirinya ne Sewanyana bategeezezza nti bayita mu kunyigirizibwa kungi wakati mu kulafuba n'okulabirira amaka. Kama Katonda agamba tewali muyaga gonna goyitamu oba tewali bizibu byonna bijambulamu bwo nga tewali buwanguzi maaso. Nze kyemmanyi muwana wonna mu storm gye tuyitamu oba omuyaga gonna gwe tuyitamu waliwo obuwanguzi Mukama gy'atwala omwami. Sisobola ku giving up nga tanava kuva mu Komera oba kuva mu buwambe kuba fena tukimanyi nti tebalina musango. Singa balina omusango singa kooti zasalawo ddala. Ab'enganda z'abannakibiina kino abali eyo mu 15 abagambibwa okuba nti baabuzibwawo era nga tebamanyiddwako mayitire balabiddwako nga booza ku munye. We bamutwalira nze yandika ndi lutolali lwa myezi 7 nezaala baby boy naye twamunoonya okuva lwe bamutwala buli wamu tutukubye paka kati tetudanga mumulaba naye nga tukyanoonya tutunaggwamu maanyi tukyamunoonya. Bammeeya mu bitundu Ababaka abasibe gye bava okuli Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe ow'Akawempe ne Alhaji Ali Nganda Kasirye Mulyannyama ow'Amakindye bategeezezza nti bakutandika kaweefube ow'okubanja Ababaka baabwe. Kyetwali kirowooza nti kiyinza okuba kya nnaku 2 nnaku 3 kati twayogera omwezi tuyogera emyezi kati twogera mwaka. Tusobola okuvaayo ne tunyiiga ffenna ne tugenda ne tubanja abakulembeze baffe. Tujja kusanyuka nnyo nga mutwegasseeko okubanja. Okusitandinga nze Mulyannya mu kuwangala emyaka 7 Allah ntwaliranga wano ne mujjanga mulina kye munjogerako. Okusinga okubeera na luno oluyimba lw'abaana babali ku ddembe mu nsi muno okozeemu ki kulya buli oba kujjukira olw'amabanja. Amazima mukyala Sewanyana amazima galwawo okuzuukuka obulimba bukeera tebunaaba maaso tebusenya tebusala subuhi ne bugenda ku street. Naye amazima we ganajja ku ngulu oba banayita busija bakati abasinga bonna bali ku nnyanja. Enkiiko ez'okulabika nti zibanja Ababaka bano ffe nga mu Kawempe
twetegese ne yandigambye nti olwaleero kubanga tulabira ddala nti eddembe ly'ababaka bano ery'obwebange eddembe ly'okweyimirirwa n'eddembe lya speed trial nalibajjidde. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti ku nsonga y'ababaka bano yawandiikira dda Ssaabalamuzi Alphonse Owiny-Dollo okumusisinkana wabula kino tekyasoboka era n'agamba nti batuuse kaakano okulowooza ku makubo amalala. Ntegeeza nti meeting tujja kuba nayo naye n'angamba meeting agineetaagamu omu yekka taagalamu bantu balala naye ne mutegeeza nti ekyokusaalirwa sirina nsonga ya buntu gye nkwetaaza nsonga ya ggwanga sirina lukiiko lwe neetaaga naawe lwakyama so ne sirowooza nti kyamakulu oba n'olukiiko olw'ekyama ne Ssaabalamuzi ongola ekiramuzi nze ndooza kye kiri mu kaguli kiri gye kiri okulaga nti sikiwambe kiri gye kiri okulaga nti kyetengeredde mu nkola y'emirimu gyakyo. Abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina ekya NUP balaze obutali bumativu n'engeri omusango gw'ababaka bano gye gukwatiddwamu. Naye ne kaakano wetwogerera bakyanoonya bujulizi banaye obujulizi obwo buli mu ggulu buli mugende buli wa ne babagamba nti mugende mulumirize Ssewanyana ne Ssegirinya tebabatuma okola ebijambiya e Masaka. Omulamuzi yabakkiriza okwogera after 2 weeks ne bamujja mu musango. Kati n'olutalo lwa Uganda yonna okulaba nti tulwalira baganda baffe okubanga bava mu makomera. Basibwa bwereere era tubabanja twagala okuteekawo embeera yonna nga si yakuteesa because okuteesa kitegeeza oba oyina kyowaayo obeeko kyofuna. Bannamateeka abali mu musango gw'ababaka bano okuli Medadi Lubega Sseggona ne Shamim Malende nabo balina bye boogedde. Ekyokubiri ne Setaani bino byakola byonna tuteekwa kumulwanyisa mu mwoyo. Kyova olaba nze nyaniriza abakulembeze baffe mu mwoyo. Tewali mujulisi yenna yali asse nga n'obujulisi bwennyini obubalumika omwabi wa gavumenti tabutuwanga obubeera nti bugenda kukozesebwa kiba kiraga nti tukyalina olugendo luwanvu. We tutuukidde leero nga kkooti ewozesa ejja Naggomola yateekawo olwanga 2 omwezi guno eri ababaka bano okuddizibwayo mu kkooti eno newankubadde ng'essiga eddamuzi terinnabakakasa mulamuzi agenda kudda mu mitambo gy'omusango gwabwe. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.